wetogerera essaawa zino biwobe maziga Doni Asiya wamwe mchawe wajjo neyongera okubategeza nti ebyamutuuseko si byangu gakaba gakomba talina mu maaso talina mabega aliawo tamanyi nakiddako kananga omukazi tumuwonye malanga omuntu ng'awonye Doni Asiya mukono twayongera okubuuzaako nti biki ebyakutuuseko. Can you please come out and address the public tumanye kiki ekyakutuuseko gwe ng'omuntu ng'obadde otwewanirako n'otukuba omwami n'otijjukana n'oddeno n'oddeeri byabadde bitya? What went wrong in your voice? Are you beating around the bush? Is this a stunt? Oba bituufu twagala tuveeyo otunyonyole ku kiki ekikutuuseko naye nga batwogerera neeyongera okutegeeza bakadaama abali eyongono omukazi mubadde mumulinako obusungu nti kaweddemu wetwogerera mukyawe wajjo ate agava mu nkubo gagamba nti ani asobola omuwasa ani asobola omugumiikiriza kubanga abatumanyi n'okusinziira ebyavudde ku sayidi yaabwe biraga bulazi nti talina lugendo. Yes, naye kati yayingidde ttiimu nakyombekedde naye Doni Asiya tugenda kuyozayoza like tukugambe congratulations wawonye mutabani wo bigambo byange ebigambo by'abafaani bebagwa n'ebigambo naye katugenda kwayongera okutegeeza nti mukwana ebyobufumbo bwe bityo webibanga biganye osalanga eddiiro nga bukyali okusinga okubibeeramu ne bikulumya omutwe n'obeerawo nga the public inspired by you nga balowooza muli bulungi naye nga temuli bulungi ogezezzaako bambi okufekinga life in media showing how much you love your husband but at the end of the day the guy has disappointed you. Yakulese mu maziga mu biwobe oli eyo olajjana tukimanyi bulungi nti Saudi wotudde toli bulungi maziga gokka gega kuvamo naye katoyongere kusabira mukwano gwaffe omulungi tomanya Katonda anakuwa omuntu agenda okusangula amaziga toli mukazi mubi ngensi bweyogera naye katoyongere okusabira mukyala Doni Asiya yonna gy'oli Katonda akugumye ate akuwa omuntu agende okukwagala ebigenda okuwa emirembe bwetyo n'omwami wo naye tumusabire gyali yonna Katonda amuwa omuntu agenda omutegeera ate this time around katumusabire amuwa sayizi ye nasobola okumuwa emirembe kubanga kansuubira nti nomuli bulungi baganda baffe ab'emikwano obulamu bweyagala. Tuli mu maziga biwobe olunaku lw'eggulo bwagenze okukya zabadde zakawera ssaawa 6 ez'omuntuntu amaziga ne gagwa mu lubiri lwa mwana muwala omumbejja Doni Asiya awangalira mu ggwanga lya Saudi Arabia oba muyite Doni Asiya the student 2022 webatyo ebintu bingi nnyo byafulumye ensi byebadde temanyi anti munange ensasagge nesiba ku TikTok biri mu kutrendinga nnyo bikutte wansi ne waggulu tulina ba TikTokers abeyongedde okubeera nga babikumamu omuliro abatamanyiwa gye byava fena tukimanyi bulungi nti ababiri bano babadde bafumbo era nga beeyagala era ng'omukwano gwabwe gubasaza naye nga bomanyi bagamba nti no kibuyagalwa alitinkula ennyumba lw'olimanya ebiri munda wetwogerera essaawa zino mwana muwala Doni Asiya ali mu maziga meerere ali mu biwoobe akaaba kotadde n'emikwano gye abamwefuulidde nabo ne bamulyamu olukwe ne batandika okubeera nga basaasanguza ebyama eby'omu maka ge bwe batyo ne babiteeka ku mutimbagano wetwogerera mu nkambi ya TikTok maziga meerere ate ku side emu ne wabeerawo essanyu eryerere anti agaba mu kubagalaga nti mwana muwala Doni Asiya neera yabakubyeko yabakubyeko ekibaati okay abaana bavudde ne bagamba nti ku mundu guno yalese BMW ate abalala ne bagamba nti no nedda
oyo gwe yalese CBMW wabula alese omufere n'ebirala tukimanyi bulungi nti ba tiktokers tebagala kulaba muntu abina kirungi oba honestly mu media industry tebagala kulaba muntu abina kirungi naye nga ku mulundu guno tugenda kweyongera okubategeeza ntino ababiri bano betaaga essala zammwe omukyala gwe bayita Asiya kotadde niye yali omuganzi we akaseera we twogerera nti bombi bali mu maziga watutunuulira ebiri okutrendinga mu media sawa zino oyinza okugamba nti oba oli awo ate ku saidi y'omukyala ye ali mu masanyu nti ate oba ku saidi y'oli eyali muganzi we ye ali mu maziga naye nga ekituufu kiri nti bino ebintu bibuzaabuza just tuula kalira wansi watch the movie oba watching what's really trending in media then ofunemu ekyokuyiga bino ebintu bituuka mu bulamu bw'abantu ba public figures ne bivaayo ne bijja lwatu ensi yonna n'ebimanya sinti kuba nti babeera babyagala naye ate Katonda abiteekawo nga yagala mumufunireko ekyokuyiga obadde okimanyi nti naawe mukwano gwo gwoli naye goyita omwami wo oba goyita mukyala wo usobola okukeera ku makya nga akuleseewo ng'ate embeera bano ababiri gye balimu naawe ekutuuseeko tugenda kweyongera okubasabira ngaffe mikwano gyabwe kubanga tuwangadde nabo ebbanga ddene wano mu industry ya media tugenda kweyongera okubasabira okulaba nga ensonga zaabwe zitambula bulungi naye nga tweyongera okubakubiriza nti no Asiya kotadde nno ne yali omuganzi we ne kapyata empya gye yayingizaawo tugenda kweyongera okubeera nga tubateeka mu ssaala basobole okubeera nga neera ensonga zaabwe bazijja mu media ate babeere nga bazihandlingira ku side emu oba endala kubanga media tesolovinga ensonga wabula ate media yo kyeriwo eriwo okubeera nga etambuza amawulire ngenda kutwala omukisa guno okwetonda on behalf of team Asiya and on behalf of team Doni Muhammad nti ebiriwo byonna tubasaba n'obwewombeefu mutusonyiwe obusungu ebiseera ebisinga obungi bukozesa abantu ensobi ate omuntu wanyiiga wabanga atasobodde kwekontrolinga obusungu busobola okumulyako amagezi ate mwana wattu n'afuuka omusiru akaseera akatono ddala abantu abali ku lusegere lw'abantu bano tugenda kweyongera okubasaba mubakumeekume kubanga kyemmanyi kiri nti embeera gye balimu sinungi naye ngagafa ku the celebrity wamwe the one and only the student 2022 and that's Asiya oba muyite omumbeja owabagiso ali mu maziga ekiri ewuwe kitokota sikisaanikire basula tebeebase ku lw'embeera essaawa zino eri mu makatikati gaabwe naye nga Katonda nannyini byonna nze mmanyi agenda bamalira era akaseera ke balimu essaawa zino kakunyolwa tibali mu maziga kubanga ekituufu kiri nti omuntu alina akaseera kasirikirira mu butuufu ennaku neemuyitirirako n'agamba oh my God kino kitamo biidhini tabaraka wa taala tusigadde tubaagala nnyo